mukyalire mukyala we esimanyi abantu ennokuba mugijjawa oba mukyala we yabaluma ekulonalabye yali mumukolo wakati era nti wa buloge in fact ne kugundi ne ku surprise ye ali emusi sebwato njagala omunoonyeekaawo kalungi sebwato atubulize ebyo ebikola ebitatusobola mwagala kono mukwekera ebyamu bya social media naate muloke kuteeka na family gye twawasa ku bunkenke tukwonuulira awo bulonabeti asukkawo avuga emmotoka ya miliyoni muganda nga 65 tasobola kukola bukompyo alina omulimu gwe gumuwa almost miliyoni 6 obo newekiranga alina abantu abavunaanyizibwa basayimo just James Nkubuge abalina abavunaanyizibwa tekisoboka sebwato bulungi kukyamaani womugo atuwuli sebwato sebwato wali wano ng'ayogera ne wano ng'ayogera wano ate kati gwe sebwato nawe okulanga abana walo yawasa sebwato yawasa nsonga yawasa sebwato asooka ati kusalawo zwana nombolo gwe tunoonya nza kusalawo mwezi munonyawo ngato yatudde namutendo gye natuddemu oba avuga ali mukujja sebwato omukulu sebwato tekisoboka namulabe negamba sebwato okoze ekintu ekyamagezi kibadde sikusuubiramu yakikoze agamba aba zinga sebwato tetusobola kukola bwetu tetusobola sebwato kukola bwetu kalungi sebwato agambye basebo ne banyabo mbalamusizaako nnyo mwebala emirimu gye mutusizaako engalo mwebaluka kalabya buli omu yenze omutaka Sebwato Julius ate era nga yenze eyali kyamaani w'omukolo gw'omwami Bruno Betty n'omukyala Teddy Nasolo. Ensonga etuleese olwaleero kwe kutangaaza ku nsonga ezigenda mu maaso ku social media omuli ebigambo ebiraga nti nno twagala kugenda ku buko batuddiza ebintu nti omukyala simanya yakola ki ebigambo binyenye ebyogeddwa. Enteekateeka eyo tetugimanyiiko kubanga nze yali beddagiwomamu omutwe ng'eyateekateeka omukolo gw'okwanjula kuno eyali wakati mu kulaba nga tugula ebintu n'okubitwala okunona omukyala waffe omulungi ennyo. Enteekateeka eyo si ntuufu. Njagala okubategeeza basebo ne bannyabo tuli bantu bakulu, tuli bantu bayivu, tuli bantu babuvunaanyizibwa, twabululirwa, tetuli bakopi. Kitegeeza ki? Nti tewali kikolwa kyonna kye muwulira ekigenda mu maaso kitumanyiiko ba kituli emabega. Ekisookera ddala abantu bano Bruno Betty n'omukyala we tebalina buzibu. Ate lubaali bwomulamu tasamulwa bajja kugamba nti nonkwanda ebigambo mukamu ebigambo by'abantu olina enteekateeka ey'okuyinza okulina ebintu Sebwato Bruno Betty yakuzibwa yabulirirwa asaba ngana kuba nesibamu ndi musiru nga twekanda gambo gwekalakasa kunona bintu obukopikopi bwabo bantu balaba ekisobola bulungi kifingi ekintu ekyo ebyaddala ebintu ebyo si bituufu ate tetusobola kukikola yadde nokirowoozaako ne bwe kiba nga kizzeewo ntwagaddewo embeera yonna ey'okwawukana ensi enkola yaffe ng'abantu abakulu abaatuuzibwa abalina ensa tetusobola kugenda kubanja ekintu nakimu. Ekisookera ddala kinjagala okubakakasa nti muve ku baagalana. Abaganda bafunamu obutakkaanya bamanyi engeri gye bakwatamu ensonga zaabwe ne bazigonjoola. Tubeebaza nnyo ba social media in-laws mugezezzaako okulwana. Tukimanyi nti mulumwa mulina embeera bwe mujaagala ebeere ng'ate oluusi mwe si bwe mugiraba naye temwerabira nti waliwo ate mmwe kye mutamanyi wakati w'abantu bano ababiri. So ebigambo byandibadde bitono. Misunderstandings mu mukwano zibeerawo ne zigonjolwa. Bruno Betty ne mukyala we
bafunamu obutakkaanya embeera eyo etuuka ku bantu bonna olwokuba nti ono public figure bwe kimutuukako ensi yonna ekimanya naye abantu bangi bali eyo bafuna obutakkaanya mu maka gaabwe balina ebizibu biyitirivu nnyo lwakuba temubimanya naye bamala ne babisootinga ne bagonjoola ensonga zaabwe era ne batereera era ne bulobeti bwekityo bwe kiri ensonga gya kuzikwata ng'omusajja omukulu bw'abanga mu mbege yanyiigamu bali mu kutaba ng'ensonga zonna zitambula bukwaku tewali n'essaawa zino wenjogerera abantu bano bali wamu si bwe kiri bali wamu boogera tewaliiwo mbeera yonna nga bwe muli ebigambo ebibungeesebwa byomulaga ku social media waliwo abiri emabega waabyo agezaako okubivujjirira bagezaako okuteekawo emboozi etaliiwo okulaba nga abantu bano baawukana ekitali kyangu omuntu gwe twakwata ekkubo ye tugenda tumunona mbazadde tekibeera kyangu kyakumwawukanya ku munne kubanga abasajja baaliwo bangi mumu abo abangi bemugamba nti baaliwo bangi bwe yasiima yali Bruno n'amutwala mbakadde omuntu nga takwagala tasobola kutwala waabwe olw'ensonga eyo mbasaba ebigambo ebitambuzibwa ku kyebintu tetusobola tetulisobola tetulikirowooza nako wadde n'eddakiika n'emu ekitegete nebetambula ku social media okwaffe tusirika tuli nnyo nebetambula era bantu addaake baana boogere awo nengo kyekyo tewali kufuna tekuli ayinza kugera nti akintu tewali ayinza gamba nti so era twagala okwetondera famire ey'omukyala abakoseddwa olw'ebigambo bino nti bannange si bituufu guno omutimbagano gwe twagibwa ogw'ennaku zino bateekawo emboozi be balamuzi omusango ne bagusala ne bagaba n'ekibonerezo naye si bigambo byaffe nze nga chairman yateekateeka omukolo guno n'omugole yennyini Kawasa tusambajja ebigambo ebyo byogerwa si bituufu mwebale nnyo mwebalire ddala era balina emikwano egitegeera nga basayimo tebasobola ate n'abantu bali ku Facebook kamugize nalikoko ne Bulnobeti ku weekend ng'ali ne mukyala nange nabadde mukweriisa mugaa Katonda nagamba ne kakati Bulnobeti bino abadde boogera byawo nemugamba leka mbakwateyo ka vidiyo nagamba asayimo baleke olaba bakoze kintu bali bulungi bannange bali bulungi ne mukyala we tebalina buzibu muba temwagala kulaba abantu beeyagala bamanyira bakyala basiniikiriza buli kaseera twaganya okumbulira abantu bano abali emabega w'ekino mbayingire mugaa Katonda mukulu nja kubayingira nga tewali ankubye ku mukono nkwegalidde mpa olukusa nze nja kubayingira